Mulamu tugezaako mwebale kukolako tugezaako twogere ku project empya gy'oleese stress clinic. Yes, stress clinic. Kitegeeza Stress kitegeeza okubeera ne ng'obwongo bwo tebuli healthy, olina ebikutawaanya mu bwongo, olina stress either ku mulimu oba relationship oba family life nga bw'ogimanyi, n'oba nga tolina mirembe. Yes, twalabako stress clinic eno nga mugitandise ogikola mu lockdown ng'eri ku levels. Abantu nga beebuuza nti stress clinic yaani omutuufu, because bw'ovaayo n'ogironkinga nga ate oli Allex Muhanji yali agihosting, abantu babuzaabuzibwa. Stress clinic twagitandikawo mu lockdown nga twagala tuyambe abantu bakakanye ku birowoozo, kuba abantu balina ebizibu bingi, tebakyakola, abamu bafiiriddwa banaabwe. Ne tugamba ffe nga abali mu by'okusanyusa abantu tuyambyewo tutya gavumenti, kuba yalina byekola naye nga naffe tulina kye tusobola okugattako. Abantu ne basanyukamuko, so ne tupatinaliga ne levels kuba baali batuwadde ekifo tukolerewo ne tukola stress clinic. Idea nze yagireeta n'erinnya nze yalireeta. So nze bwe tutuukidde ku kano akaseera nga twagala otandikawo ekintu ekipya, ne tugamba twalina idea, so levels tekyaliwo, tebakyakola. Netugamba yes, why not, tukakikole tukiyita stress clinic. Face emanyikiddwa nnyo nga mu comedy store. Abantu beebuuza what really happened kuba nti comedy store yavaawo. Comedy store ekyaliwo, ndaba bakyakolera kulazi, beerayo buli week. Simanyi ebyo aba comedy store be bagenda obiddamu, nze sikyaliyo. Nali mu comedy store myaka 7 nga nkola emirimu egy'enjawulo, mawulire biki. Myaka 7 kiba kimala. Ogezaako n'oyagala weewe challenge endala, ate kiri nomo naawe ndowooza wakula n'otuuka ekiseera n'ogamba ennyumba ya kitange kangiveemu ngende neeyiye. Obuzibu bwavaawo kuba nti yavaawo nammwe ne musasika. Ani eyavaawo? Comedy store yali eri waliwo mugendo oteka stress clinic. Comedy store tenavaawo, ekyaliwo, bakyakola, nze mbalaba bakola. Naye nze nali ntuuse ku ekyo ekiseera ngamba kanfune challenge empya. Nayigayo bingi era Alex mwebaza kutumentaringa, yatuyigiriza bingi, so teri buzibu mu kuleetawo platform empya. Kiyamba abayimbi, kiyamba aba comedians, kiyamba abantu ba bulijjo abafuna kasente mu bwivulu bino. So kirina benefits. Twandibadde tukicelebratingira nti tubeere ne platforms enyingi, ate market gye tulimu nene nnyo, buli omu asobola okucoexistinga n'akola ekikyo. Owulira otya okuba nti oli mu ngato za Allex Muhanji oba oliawo n'abantu ne bakulabira? Sinze nzeka, by the way, tiimu sinze nzeka, tuli tiimu nene. Sino si kyange, just in the part of the team. So buli omu aleeta ideas ku table, and there is power in numbers. Bw'obeera ne tiimu ng'eyo kiba tekikuzitowerera nga bw'obeera omuntu omu. So biki ze wayiga ku Allex Muhanji ze yakola okuba nti comedy store wesasika wezotagenda kukola? Ekyo sigenda kiddamu. Nze nga bwe nkugambye, nandyagadde tubeere positive, tulabe kino in a positive way. Abantu tebalowooze nti nno gwomu ku balimirira Allex Muhanji okuba nti avaawo kuba wotadde we yali. No, Alex alina ensonga ezamujja wano, and I think azza azoogerako. So I mean, siraba nze mba mulemesa ntya kuba yali akoze decision aveewo.
Okay. You get it? Yeah. So nze just I'm occupying gap gye yaleseewo ate nga in market baagala entertainment so lwaki obalemesa bo bakugamba twagala show tuli ready lwaki tobakolera ayina ensonga ze ndowooza agenda osikulia tulabira ddala Is it copy and nga paste? comedy store Yes. just post yakyuse what do you say about comedy store nga bwe n'abanyonyodde eno show si ya comedy general entertainment so buli kimu kijja kubeerawo But byonna line up gye wakoze strategy yonna nga bweri neya comedy store bwe yali okoze copy and paste. no sigenda giyita copy and paste format ebaddewo ng'ekola tenaaba kulemererwa so nze nga organizer bwe mba ndaba ekintu nga kikola lwaki sikikozesa sikiwa nti yali akirinako patent right nti format eno ye yalina ogikola yekka ekitegeera so sirabawo obuzibu bwonna tulaba okoze stress clinic n'oli erinnya yalikyusizzamu n'akola Comedy club. wemwefolinze out erinnya eno mwalikola nga lyammwe ne mutuuka ne mutabagana erinnya ne mulireka ne mugaba buli omu kakola ekiki linnya ki comedy store Oba lyaliko omugagga eyabagoba. no erinnya comedy store sirinaako right siryange nze nagisangawo okay? So sigenda gamba nti lyange Ebimu ku byasoola comedy store kwe kuba nti abayimbi baali basaba nnyo Allex Muhanji ssente ennyingi ng'ogenda kyewala otya era ogenda kyandolinga otya wamu n'emisolo egyamuteekebwako. Ideas ze tulina of course ebimu ku ebyo twabiraba but nze nzikiriza nnyo mu partnerships n'oku engaginga tosobola kulobinga gavumenti nga toli mu industry bajja kubuuza gwange you get so rather than okutuula ewaka n'olinda gavumenti olunaku lwerijja ku misolo ku entertainment which I don't think will ever happen because entertainment eringa kintu kyonna ky'ogula mu dduuka so I would rather tukole nga tu-engaginga nga tuseekinga partnerships tulabe zino challenges tusobola ozimanuvalinga tutya. who is really behind you tulaba osigadde mu kifo buli kimu okisigazza ate oli ayeeri Nga tumaliriza. Sirina kyensigazza nsigazza ki Buli kimu ekifo. ekifo Ekifo okisigazza. ekifo kya UMA ekifo kya Uganda Manufacturers Association teri akirinako bwananyini it's a public space right ate ekifo abantu babadde bakimanyidde kiri strategic kiri convenient kiri accessible ate bw'oba onoonya venue those are things that you have to consider parking emala so siraba lwaki mba ngenda kunoonya ekifo awalala wengenda okubeera mu kafunda nga sirina parking nga kiri wabweru w'etown yet I can access a venue that is convenient. international arts banajja Bajja kujja mu maaso kwawo mujja tutandika okubalaba. Ekintu lwaki leero osookedde mu baleegenda bannadoksi bakeko abatabadde nnyo ku stage Just twagadde line-up ebeere a fine mix okay nga bwe nkugambye tulinawo abatandika kama music bwe bali tulinawo comedians abatandika Mary Hart, Sammy and Shower so it's a mix ne tubeera ne ba legend ne tubeera ne Kekwe yaliwo n'akomawo so twagala buli omu ajja abeere represented
bw'oba oyagala ebikadde you're catered for, bw'oba oyagala ebipya you're catered for. Alex Muhanji naye tumumanyi nga comedian. Tunamulabako ku kwebale nnyo Allex Muhanji naye comedian onaamuleeta ku stage. Comedian yenna tujja mukola, tujja kukola naye, tetulina gwe tusosola. Nga bwe nkugambye platform si yange, si yaffe, nze ne ttiimu yange, platform ya buli munnakitone. So kasita obeera n'ekitone ffe twagala tukuwe stage.